Yes, Red Zone TV kuoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwe akyatambula naffe ku mukutu guno gwa Red Zone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe nzije ate mbeere nga nkuwa emboozi. Gano nno oyinza okuba tonnagamanya, oyinza okuba tonnaba kubanga ogafuna wabula nzize mbeere nga ate nga kutuusaako. Bw'oba tonaba kubanga otuwa ekigalo genda olaikinge kirira wansi olaba ekigalo kubanga gy'okoma okulaikinga information oba ogiyambako okubeera nga ate etambula netuuka n'okwoyo yonna gyali gyaba tasobodde kubeera nga ate agafuna. Omukulu amanyiddwa nga Nobert Mao, ono nga president general w'ekibiina ekya DP newankubadde nga yakitwala n'akitunda era ne batta omukago n'ekibiina ekya NRM ekikulembera eggwanga erya Uganda. Kati gwampuliriza obadde owulira ebigambo nti Nobert Mao agenda kukulemberamu abakulu mu gavumenti ya NRM babeere nga baleeta ennongoosereza mu constitution. Bino newe sibiddamu kubanga already nabikugambye daggwe abadde atuwuliriza gwe abadde angoberera kakasanga bino si bipya era oteekwa okubanga obadde obiwulira, oteekwa okubanga obimanyi, oteekwa okubanga otegeera kiki kyenjogerako. Ennongoosereza ezoogerwako kwe kubeera nga president nze naawe tetukyasobola kubeera nga tumulonda era obuyinza obwo bugenda kuba butuggyibwako bubeere nga budda mu mikono gy'ababaka abo be tuba tusindise mu palamenti nga tetusobola kubeera nga tulonda omubaka waamino omukulembeze w'eggwanga okuggyako omubaka gw'oba wasindika mu palamenti nga yakukiikirira okubeera nga ataakulondera ani agenda okubeera pulezidenti wo. Mubadde mubiwulira, mubadde mubimanyi nti byogerebwako byogerebwa, biwulirwa buwulirwa, biri bubeezi mu bigambo. Kati gwampuliza olunaku olwaleero ngenda kukuleetera ensonga yatambudde dda bw'obanga obadde olowooza byakusaaga. Nobert Mao mu cabinet eyatudde emmande ya wiiki eno, jjukira naggaye cabinet meeting zituula buli mmande, kigambibwa nti yamaze dda okubeera nga apresentinga proposal ye eno ey'okubeera nti constitution y'eggwanga Uganda eteekebwamu enkyukakyuka, omukulembeze w'eggwanga abeere nga alondebwa mu parliament. Kati gwe atannaba kubanga omanya, atannaba kubanga obigoberera, manya nti essaawa yonna Nobert Mao yamaze okupresentinga eri cabinet meeting era ng'ekisigadde kwe kuleeta cabinet kyegenda okubanga esazeewo, cabinet kyegenda okubanga bakkaanyizaako bonna. Jjukira ono ye minister ow'ensonga eza ssemateeka. Kati kigambibwa nti cabinet kyenaaba esazeewo bagenda kuba essaawa yonna ng'etteeka lino lya oba proposal eno nga yakuleeta ku table eya palamenti. Kakati awo ndowooza osobola okutegeera kiki ekiba kigenda okubanga kiddako. Nina details wano ngenda kunnyonnyola okusinziira ku sources ez'enjawulo ezituwa amawulire nga ziraga nti ensonga eno yatambudde dda era bwe twogerera cabinet yamaze dda okubanga etuuka. Mao yagitebolinze, abakulu bagitunuddemu era essaawa yonna ogenda kuwulira ekivaayo. Koona ku mubaka wa parliament omugambe nti ku Red Zone TV tugenda kujja kanzije nkuwe details otegeere ki ekigenda okubanga kiddako. Cabinet yasazeewo ki, Nobert Mao yayogeddeyo biki bwe yabadde awaayo proposal ye eno. Kampisewo akalango kamu katono nnyo nzije ate tubeere nga tweyongerayo ne details zino. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutukaganyeeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga tukutuusaako ensonga. Kati gwe atannaba kubanga otegeera bino sooka o subscribinge tuwe ekigalo obeere nga ate oyambako information okubanga etuuka. Omukulu Nobert Mao President General ow'ekibiina ekya Democratic Party section gye yatwala ewa Generali Yoweri Kaguta Museveni, njagala okutegeeza nti kye bayita electoral reforms zazaayogerako, kye bayita electoral reforms oba ennongoosereza mu tteeka. Njagala kubanga nkutegeeza, wuliriza, okusinziira ku official website ey'omukutu ogwa Nile Post kigambibwa nti Mao tables electoral reforms before cabinet pushes for compulsory electronic voting. Nti bwe twogerera bino gwampuliriza, Nobert Mao
zabadde ssaawa za lwaggulo olunaku olwajjo amawulire ne gafuluma nti Norbert Mao yamaze dda okufulumya oba okutebolinga reforms zino eri akakiiko aka kabineti. Kabineti eno etuulako ba minister bokka, ba cabinet minister, ba state minister n'abamu ku bakungu abo abali ku lusegere lw'omukulu Generali Yoweri Kaguta Museveni. Kati gwampuliriza olukiiko luno kigambibwa nti lwatudde era Norbert Mao n'aba yamaze okutebolinga proposal ye eno. Wuliriza. The Minister for Justice and Constitutional Affairs, Norbert Mao, has confirmed that significant electoral reforms have been tabled before the cabinet with the plans to present them to parliament soon. The minister wetwogerera minister avunaanyizibwa ku nsonga za ssemateeka amanyiddwa nga Norbert Mao kigambibwa nti yamaze dda okubeera nga apresentinga ennongoosereza zino oba proposal ye ey'okuleeta ennongoosereza mu parliament y'eggwanga erya Uganda, nti enteekateeka ze oba proposal ye eno oba ekirowoozo kye kino tujja kiyita kirowoozo kye kubanga bwe batugamba, naye nga bannayuganda bangi bavuddeyo nga bakambwe nga bagamba nti Mao akozesebwa bukozesebwa. Kati okusinziira ku muko guno gwe ndi mu kusomera kigambibwa nti Mao yamaze dda okubeera nga apresentingayo proposal ye eno, nti era mu bbanga si ddene nnyo agenda kuba ng'azireeta mu parliament ku ttebo eya parliament ekubirizibwa Anita Amongo, nabo batandika okuba nga bagitunulamu, batandika okuba nga bagiyisaamuko amaaso, era awo ekiba kiddirira kwe kulaba nti bawanika emikono oba banaakuba kye bayita secret ballot oba banaawanika mikono nga bw'ojjukira gwe yaliwo nga balonda mu biseera bya togikwatako y'embeera egenda okuba nga ekomawo. Tukyagenda mu maaso n'ekiwandiiko kino. Wuliriza. Those reforms aimed at improving transparency and fairness in Uganda's electoral system come as the 2026 general election approach. Nti bino ennongoosereza zino Mao zaleeta tizigendereddemu okuleetawo obwenkanya n'obwerufu, zigendedde okuleeta obwenkanya, obwerufu ne fairness mu system y'okulonda wakati ng'eggwanga lyolekera akalulu ka 2026. In an interview with NBS, Mao stated, "The reforms are being demanded by the public. We have already tabled them before the court." Mao yakakasiza era yategedde nti tumaze okubanga tutebolinga proposal yaffe eno eri cabinet, olukiiko olukulembera eggwanga. Among the key proposals is the introduction of compulsory electronic voting, a measure Mao believes will enhance trust in the voting process. Wuliriza. Njagala wulirize bulungi nnyo wano waliwo kye bagamba attention to details. Mu nnongoosereza ze baagala okuleeta baagala bateekewo n'ekyebayita electronic voting, nti nsobola olondera ku mutimbagano nga newe mba sigenze ku layini kukwata kali ka ballot paper n'entiikinga n'enkazinga n'enkateeka mu ballot box. Mu nnongoosereza zino nti mulimu n'ekyo naye ani agenda okulondoolanga electronic voting, olowooza kabadi ki akayinza okubeera nga kali awo. The minister added that the electronic voting system would assist in tallying results as each vote cast would be captured immediately, reducing the risk of ballot tampering during transportation to tally centers. Minister agamba nti electronic voting yeno era ejja kuyambako okulaba nti twanguyirwa mu system y'okubala obululu okusinga wano libadde okutambuza ballot boxes ezimaze okutiikingibwa nti ate bazitwale ku tally center, nti awo abantu babbirawo nnyo obululu. Tikati wetunakozesa kye bayita electronic voting, omuntu asobola okulondera ne gyali nga tulonda bya online, nti ekyo kijja kutaasaako omuntu abeere ng'amanyirawo ti obululu bubadde bwe buti. Awo nno ne tukkirira. Mao cited research indicating that Ugandans have more confidence in results announced at polling stations than those released at tally centers. Agamba nti bannayuganda bangi bamativu ne results ezibalibwa ku polling station baba balondedde, nti era we bisukkaawo ebiddako eri mu tally center tebaddamu kubikkiririzaamu. In addition to electronic voting, the proposed reforms include, wuliriza, ng'oggyeko ekyo ekya electronic voting mulimu n'ebirala ebijjiramu: banning fundraising activities during election campaigns to curb financial influence.
nti bino ebyokusonda nga ssente mu biseera by'akalulu tibyo bibaaningibwe. Eryo nayo nnongoosereza ejjira mu mateeka Norbert Mao gaali mu kuproposinga era gaayagala Parliament ekubaganyeko ebirowoozo sinakindi bifuuke etteeka okutandika n'akalulu aka 2026. Regulating freedom of speech and assembly, addressing the conduct of campaigns and public events. Nti okulongoosa mu ddembe ly'abantu okweyogerera, mu ddembe ly'abantu okuba enkuŋŋaana n'engeri ebitongole ebyokwerinda gye bikondakitingamu campaigning ne events ez'olukale. Kati nno bino okusinziira ku bannayuganda abamu bagamba bino bye bireetera ng'akanyeebwa nti owuliramu buno obulalalala owulira ddala ng'etteeka lino lirabika lijja kukola wabula ng'ekigenda okuva mu tteeka eryo ebiseera ebisinga gugenda kuba muliro. Jjukira batagetinga baba ne tageti ennene era nga tageti ennene eyo bagireeterako obusammambiro. Kati wuliriza ekirala. Introducing stricter measures against public servants engaging in political activities. Okuteekawo amateeka amakakali nti omuntu tugeze bw'amagye talina kweyingiza mu bino n'ebirala wano nga bagamba limiting military involvement in elections, a recurring concern in a previous electoral cycles. Nti ekyo ekibaddewo ng'amagye ogalaba nga bagamu gatiikinga obululu abalala nga bagoba abantu ku lulaale campaigning rally ey'omuntu omu n'ebigambo ebirala ebifaanana bwe bityo. Kati gwampuliriza ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Naye njagala okukutegeeza Norbert Mao ensonga yamaze dda okubeera ng'agituusa ku cabinet, yamaze dda okuba nga agitebolinga mu cabinet era essaawa yonna bagenda kubireeta mu Parliament birondebwe oba bigobebwe. Oba osuubira obigoba ojja kugenda mu comment section ombuulire oba gwe ekyokubigoba okisuubirayo. Bw'oba tosuubira bigoba olowooza ki ekigenda okuba nga kiddako. Red Zone TV kwoli tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kutankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.